Shehe Mubaje amaze okugobwa ku bwa Supreme Mufti wa Kampala mukadde era ngono asikisiddwa Shehe Abdallah Ssemambo. Shehe Abdallah Ssemambo era nga amaze okulayizibwa mu lukuŋŋaana olutudde olwa NEC efuga obuyisiraamu obw'e Kampala mukadde ne basalawo Shehe Shaban Mubaje awummuzibwe ku mirimu olw'emivuyo emingi gy'akoze mu ddiini y'obuyisiraamu ng'okumala ebyobugagga by'obuyisiraamu era ng'ono asikiziddwa mu kulonda okubaddewo Shehe Abdallah Ssemambo. Shehe Abdallah Ssemambo alayiriddewo era kati wowulirira bino yakolanga Mufti wa Kampala mukadde nga yazze mu bigere byabadde Shehe Shaban. Kale katufuneyo okulayira kuno. Swear in the name of the Almighty Allah, the most gracious, most merciful, that having been elected as acting Mufti of Uganda, do solemnly affirm that I will honestly observe, exercise and preserve the Constitution of Uganda Muslim Supreme Council, and diligently serve the Muslim Ummah and the country at large, in accordance with the teachings of the Holy Quran and the Noble Hadith. So help me Allah. Byebyo ndowooza mubirabye bulungi. Shehe Ssemambo amaze okulayizibwa nga Mufti wa Kampala mukadde omujja era nga agenda kuba wa kiseera naye w'ekiseera akyasobola okubeera owa ddala. Bano bagambye oli asooka atuule adde ebbali ng'ensonga zikyagenda mu maaso mu kkooti bwe zinaggwa banalaba eky'omukolera naye nga tewali nnyo kubanga kati oyo agobeddwa abadde mbu amazeewo eby'obugagga by'eddiini y'obusiraamu. Bano n'abakulembeze abalala abalondeddwa abagenda okukola ne Shehe Ssemambo ku bukulembeze buno obwa Kampala mukadde era nga nabo olulondeddwa balayidde oba balayiziddwa ku mirimu gyabwe oba ku mulimu guno omujja gwe bagenda ate okuba nga bakola nga bakulembera akasozi Kampala mukadde era ng'omulimu omukulu ogubaweereddwa kwe kulaba nga bakomyawo ebyobugagga by'obusiraamu ebadde bisaanyeewo ebadde bisaanyiziddwawo abantu abeenoonyeza ebyabwe abantu abeeyagaliza bokka nga bagamba nti ku luno omuzikiti gwabwe guteredde ebyobugagga by'obusiraamu bikomyewo mbu bawonye ekinene kyawanga. Kale nabyo kambikuwe. I will not directly or indirectly communicate or reveal any matter which shall be brought to my knowledge in discharge of official duties, except as it may be required for the discharge of my duties, or permitted by the authority to do so, in accordance with the teachings of the Holy Quran, and the Noble Hadith. So help me Allah.
bwetyo embeera bwebadde ng'obukulembeze obujja bulondebwa era nga bulayizibwa era nga bamaze okulayira bulungi. Kati Kampala mukadde ali mu mikono mijja, ali mu bakulembeze bajja. Omukulu agobeddwa entyagi, amugambye agende, bamukooye, akoze ebikolobero bingi, kati tebakyamwetaaga nga bo abayisiramu aba Kampala mukadde. Bino nno okujja byavudde ku mbeera eyabaddewo ejuuzi, ekiwandiiko ekyasiddwa kkooti enkulu nga kigamba nti kigenda kuwamba ebyobugagga by'obuyisiramu ebiwererako ddala lwa nsimbi ezibanjibwa bwe bagezaako okutunda ettaka essembabule eyo, ate ettaka nga baali baliguza dda omuntu omulala, kati gwe baaliguza ensimbi ze ne zitandika okuzaala ng'alaba talina kyagenda kukozesa ttaka nga teririko omuntu omulala, olwo nno ne gujja bagira ne basalawo okutwala ebyobugagga eby'obuyisiramu ebiyitirivu ennyo ennyini ddala. Kati nno ne kusalawo mu lukiiko olwatudde ne lugoba Mufti Mubaje, abasiraamu abayitirivu baatudde mu lukiiko luno ne bakkiriziganya nti kisaanidde Mufti Mubaje agobwe, era nga olukiiko luno olwa Uganda Muslim Supreme Council lwatudde ne lukusalawo wali eggangu ku luggu eggangu we lwatudde ne lusalawo ne lulonda ne lugoba Sheikh Shaban Ramadan Mubaje ne lumugoba kuba Mufti era ne luteekako oba ne balonda Ssemambo asobole okuba nga ensonga zino atandika ozikwasa. Bino bye bimu nga ku bwe byabadde ekitebe Kampala mukadde nga balonda abanga emikolo gigenda mu maaso egy'okulonda omukulembeze omujja ate n'okugoba munnaffe Mufti w'e Kampala mukadde Mubaje etudde ku ggangu nga bamugoba, era nga bino bye byayogeddwa oluvannyuma oba ge mawulire nga bwe gabadde bulekiti oba bwe gafulumiziddwa nga bamaze okugoba Mubaje ng'ate balonze omujja. Biwulire Ashirafu omwogezi w'ekitebe Kampala mukadde oli ku live ku mayengo ga Power of Africa Radio. Nfunye amawulire eddakiika nga 5 mabega nti waliwo General Assembly etudde ku ggangu Muslim era nti bayimiriza Mufti Mubaje ebbanga lya myezi 6 asookaddeko ebbali bamunoonyerezeeko nti era abadde omumyukawe Ssemambo agira atwala ensonga zino mu maaso. Buulire eggwanga oli live ku Pal FM. Sebo abatuuliza mwena babeera ku paalo General bagiyita osoma constitution ya Uganda Muslim Supreme Council Syria kita bulujja tikutuulaawo wenandika n'ogamba nti katizo n'okutuusa kati nze ndi memba wa General Assembly era abateeka okumanya abamembazi ba General Assembly Electoral Commission ya Uganda Muslim Council era ne bagasa olukiiko luyitibwa mu mateeka luyitibwa chairman wa Uganda Muslim Supreme Council n'alagira Secretary General n'ategeeza ababaka n'abawa n'agenda
ebityo ne bajja batuula ne basalawo ku nsonga okuyimiriza okwepapalika tuyimiriza Mufti olaba tebasobola kuyimiriza nze buva wala omwogezi ne babasiiba olunaku lulamba nebukya yena asobola tasobola kuyimiriza mwogezi wa Uganda Muslim School Council ate olwo Mufti olukiiko olwo okusinza mu ssemateeka wa Uganda Muslim School Council balina okuyinza ku Mufti yeva gyesuulama mu ssemateeka waffe kati aliwo ndowooza obiwulira ebigenda mu maaso abo ne bwe banaayogera ne banaakola batya oyo mwogezi weyaka bajja kuyita bannamawulire babyogere era bijja kukomaawo bajja kubikola bayisa n'ebivulu naye nga tebiri mu mateeka kati bano amaanyi bagambye balina ekiragiro kya kooti kye bagoberera special general assembly ekyo ekiragiro kya kooti kifaananako omuntu ayinza okugenda ku kooti n'agamba omulamuzi timpa ekiragiro obaba ndi munnauganda mpite palamenti ya Uganda n'agamba kale kukkiriza genda ogiyite ebyo nno byebiri Kampala mukadde awo biwulira omwogezi wa Kampala mukadde abaddeko yagamba era abiwakanya mbu ebigenze mu maaso bya bulimba bya bufere bya bukuusa tebiriimu mulamwa tebina gye bibatwala mbu era bigenda kukomaawo bamala budde bamala biseera naye ng'ate buli omu akirabye buli omu akiwulidde buli omu akyekennenyeza nga balonze Mufti omujja era abantu nno babadde bangi si bya kusaaga si bya mannyo wenu sigamba nti babadde batono era kankulageko embeera gwe nga bwebadde naawe ogyerabireko babadde bayitirivu nno abakiise ku General Assembly bazze nga bangiko nga bawererako ddala era ne balondera ddala watali kwebolanya Honorable Faizo for the youth. Number 6, Uchamuzi Hussein, Honorable for West Uganda. Honorable Kakuru Yassi, and qualifications. President.
Honorable Ghana Sanga, East Uganda. Honorable Namara Ramadan. Honorable Simbi Muzami. And lastly is Honorable Mustafa Ayera for the Northern Region. So those are the 11 names. And I think the number is yes. Thank you so much. Thank you very much, Secretary. I think the committee is complete. Some members were having the view that we need to have more committees, but that will now be at the discretion of the chairperson. Eh? So we cannot do everything. Yeah. Now we want to give this committee the time frame. Honorable members, I think we have 10 regions. 10 regions plus 2 representatives, youth and women, that is 12. But so far now we have only 11 members, which means we should check whether there is one region not represented. Honorable Kasangaki, I think we are working backwards. I made serious clarifications before we formed this committee. Somebody brought the opinion that we should have 6 members. I said, no, let's have the odd number of 7. Then somebody proposed that for better functioning of this committee, it requires to be broad-based and a representative of the whole country. And we agreed on regions. This is how we ended up in having 10. And we said we wanted an odd number, we added 1 to make 11. So when you are raising ndowooza mubiwulira embeera nga bwebadde nga balonda Mufti omujja wali eggangu primary school. Kati nno abya Kampala ababaddeyo abo bawakana naye ate eno ng'emikolo gigenze maaso era Mufti omujja abadde amyuka Mubaje n'alayizibwa nga bw'olaba n'alayizibwa mu bitiibwa eby'enjawulo ennyo watali kugaana watali kagambayo era nga kati ye mawulira gali e Kampala Mubaje agobeddwa nga lumu takyalina sse era mulabako tokuba agenda kiwalazima eno abasajja bamufutudde dda takyalina kyayinza kugamba. Kale kankulage Ssemambo ng'alayira. Bagimukwatireko eno oluda. I am Agobedwa Ssemambo. Swear in the name of the Almighty Allah. Swear in the name of Almighty Allah. The most gracious, most merciful. The most gracious, the most merciful. That having been elected as acting Mufti of Uganda. That have been elected as acting Mufti of Uganda. Do solemnly affirm that. Do solemnly affirm that. I will honestly observe. I will honestly observe.
exercise and preserve the Constitution of Uganda Muslim Supreme Council, exercise and preserve the Constitution of Uganda Muslim Supreme Council, and diligently serve the Muslim Ummah and the country at large, and diligently serve the Muslim Ummah and the country at large, in accordance with the teachings of the Holy Quran and the Noble Hadith. in accordance with the teachings of the Holy Quran and the Noble Hadith. So help me Allah. So help me Allah. Omukolo bwe gutyo bwe gubadde era bwe gutambudde nga balonda obukulembeze obujja era n'okubulayiza. Kati Mufti abadde Mufti Mubaje, simanyi wa waali, simanyi wa watuuse, simanyi kikiddako, simanyi kyalowooza, kati amulabako amugambeko nti agume. Abasajja bamwefuulidde, abasajja bamufubutudde, abasajja bamugobye, naye byonna bibeerawo mu bulamu buno obw'ensi. Kale byebyo mbaagala nnyo, Ddunda nsaba bankuumire, tujja kuba tuddamu okubyogera. Mweraba.